Adamu bwe yayonona Mukama yanyiga nnyo. Adamu bwe yayonona Mukama. Okujja wano ku Sese FM okwogera n'abantu ba Katonda nga tuyima wano mu Buganda ku lwa Uganda yonna n'ensi yonna okutwalira wamu. Mbalamusizaako nnyo mwenna bassebo ne bannyabo abawuliriza era abagoberera puroguramu eno yonna yonna gye muli ng'ebitundu bwe bisomeddwa n'ebitatuukiddwako naye nga tumanyi nti eddoboozi ly'enjiri mulifuna. Y'ensonga lwaki twabawa ennamba zaffe ze muba mukubako okusinga okuba ku nnamba za studio kuba ffe tuba tugenze. Twebaza Katonda abakuumye naffe n'atukuuma si lwa kintu kirala kyonna ekyensi eno nedda. Mu maaso ga Katonda tewali kintu kyonna kyonna ekyensi eno ekimusanyusa. Byonna bibye bye yabiteekawo ku lw'omuntu, naye omuntu bwe yayonoona mu maaso ge ensi n'agikolimira. Kale obulamu bwe tuyina Mukama abutuwa ffe abaamala okukkiriza, atutuma kye twafuna tukikutuuseeko, wadde ng'olina ebintu bingi bye tutera okwogerako wano naye mu maaso ga Katonda tebimusanyusa n'akatono. Kale bwe weetegeera ggwe awuliriza eddoboozi lino ery'enjiri ya Isa Masiya ng'omutume bwe yayitibwa n'agiweebwa okugitwala wonna wonna, weebale ng'oli wa mukisa nnyo nnyo ddala. Kubanga lwaki? Oli mugagga, ky'obadde tonnazuula naye ng'ate kyogerebwa bulijjo nti obulamu bwe bugagga. Kale obugagga obwo bw'olina nga bwe bulamu, tukusaba obukozese bulungi okuyamba okuzuula ekkubo mw'onooyita ng'okomawo eri Katonda wo. Omutume waffe, omutume wa Isa Masiya wonna w'oli ssebo, tukutumidde nnyo nnyo. Weebale nnyo okukuuma ekyama kino ng'ofaananako n'abo abaakusooka bye tusomako, ogasiza Uganda, Africa n'ensi yonna okutwalira wamu, eri abo abawulidde ekigambo kye waweebwa ne bakyetwalira, batendereza Katonda bwe batanditegedde kuba baali baawambibwa n'enteekateeka z'abaana b'abantu eziri ku nsi. Tulamusizaako nnyo Maama Saala, tulamusizaako nnyo ekkanisa yonna eya Isa Masiya, tulamusizaako nnyo baganda baffe ne bannyinaffe abali mu mawanga ag'ebweru abayitibwa Diaspora Church. Amawanga mangi nnyo ge tutayinza kumenya limu ku limu, naye kasita mubanga gye muli ng'abaana ba Katonda. Weewaawo n'abantu ba Katonda abagoberera puroguramu eno ku YouTube, omukutu Trust Media, Update Uganda, muba mutulaba butereevu era nkimanyi omuwendo ffe tuba tugulaba ogwabo abajja bagoberera puroguramu eno, kubanga kakati tuli mu biseera bya mutimbagano, tuli mu biseera bya .com, intaneti ze zikola wonna wonna ne zireeta ensi yonna ne kifuuka ekyalo kimu. Kale twongera okubaaniriza ku Sese FM ku njiri ya Isa Masiya. Mwena mwena abali mu ofiisi zammwe, abali mu bizinesi zammwe, abatambula engendo zammwe ezitali zimu, abali ku mmeeri, kasita oba ng'olina intaneti era ng'olina netiwaaka emala obulungi, gwe totonyezaamu ku mukutu ogwo YouTube, teekamu Trust Media, Update Uganda, ojja kuba otulaba bulungi nnyo butereevu. Si ffe ffekka abali wano, tulina baganda baffe abali mu bitundu ebitali bimu nga bakola omulimu gwe gumu ogw'enjiri. N'omutume tatudde ku Bukedde Wano TV buli lwa Sande essaawa emu ku makya abakwali ng'ayogera ekigambo kya Katonda kye yateresebwa. Abali ekaazi tubatumidde nnyo, mwebale nnyo okubeerayo nga mukola omulimu gwe gumu ogw'okubunyisa enjiri eri abantu ba Katonda ku kizinga ekyo. Wanjala Eriya yenze
ayogera namwe nateeka buleeti kano nga muganda wange bwanyaniriza ku luno tuze basatu, muganda wange anyaniriza Buyondo Daudi ne muganda waffe ali mu byuma kuteekateekera abaganda baffe abali ebweru era abatufuna ku mukutu ogwo nga bwenjogedde ku YouTube. Daudi mukisa ali ku lwange Mukama. Bannange tubaagala nnyo. Ebiseera ebimu tubulwa n'ekyokwogera kubanga enjiri ya Isa Masiya si yenyangu okutegeera. Era gwe yakatweyungako kubanga buli lunaku tubeerako abatweyungako. Twala ekyo kyenjogedde nti tukwagala nnyo. Olw'okukwagala kyetuva twogera enjiri. Weewaawo eyinza okukusobera kuba bw'owulira enjiri okusinza ku njiri eziriwo oyinza okulowooza nti enjiri eno egenda kussa kimu n'ezo eziriwo ate oba bw'eba ekyukeko katono nnyo naye bambi eno enjiri yeetongodde yokka eri yokka yasuubizibwa eva mu ggulu terina kintu kyonna ekyensi kyeyeefaananya nakyo nedda teyeefaananya n'amateeka agaaliwo mu ndagaano enkadde nedda ago gaaliwo n'ebyali bikolebwa mu kiseera ekyo. Terina kintu kyonna ku ebyo ebikolebwa ku nsi ennaku enkulu embaga eziragiddwa bino ebigobererwa era nga kaakati bwe mulaba kubanga tuleeta kino ky'omanyi ekiri ku nsi ekikolebwa abantu ne tuyima ku ekyo ne tukukakasa nti kikolebwa mu bukyamu. Kati olw'okuba bambi Setaani yakwawukanya ne Katonda n'enjiri efuba nnyo okukwawukanya ne Setaani kukomyewo eri Katonda. Kati obuzibu we buli kyova olaba nti enjiri eno ekaluubirira eba nzibu nga wakasooka ogiwulira kwegamba tuyinza n'okkubulako n'ogamba kaakati bategeeza ki so nga tubadde twogera okumala essaawa 2 naye era kye tutegeeza ne kikulema okutegeera. Nakugamba bwe nti bwe twali tutandika tosooka kunyiiga tonyiigira njiri kubanga onooba onyiigira Katonda ate Katonda ye Katonda naawe okimanyi bw'omunyiigira weerumya wekka. Tosooka kubuguumirira na kukyamuka n'ogamba nti abasajja boogedde kale nedda wabula goberera. Ebbanga lye tulimala wano omulundi ogusooka n'ogwokubiri n'ogwokusatu ojja kutegeera kye twogera ate ojja kukyagala kubanga kya Katonda. Buli muntu yenna ayagala Katonda ekyo kyo kimanyiddwa. Yensonga lwaki abantu bangi beeyiwa mu madiini n'enzikiriza ezitali zimu. Ekiba kiri munda mu bo bambi baagala Katonda. Ekyakabi kye kino bamwagala nga bayimye awakyamu. Kati Katonda kyatayinza kukola ate wadde nga bano bamwagala ye tayinza kuva mu kike yeetabe na bano abamwagala ng'ate bali awakyamu nedda. Kyalina okukola Bayibuli egamba nti atuma ekigambo kye n'abawonya. Obukyamu bw'oyimiriddemu Katonda gw'onoonyeza awakyamu n'obulombolombo n'enkola n'amateeka by'ogoberera ebyakuteekerwawo ng'omwagalo era omunoonya tajja kujja gy'oli okutuusa nga ggwe aze gy'ali. Kyava atuma ekigambo kye mu ddoboozi ery'enjiri. Kale awamu n'ebyo bye tuzze tubategeeza we twogerera kati ng'oyagala okutegeera ng'enjiri eno yanjawulo nnyo. Twayogerako ku kusiiba, twayogerako ku misaalaba n'ebintu bingi ebikolebwa mu nzikiriza. Kaakati wenjogera wano ebirango byogera ku lw'edio ez'enjawulo. Ababyogera ne be bakubiriza bonna bali mu kintu kimu ekiyitibwa eddiini amakulu nga baagala Katonda naye kaakati balanga ebivvulu era babagamba mujje bangi nnyo. Kaakati mujje nga muvaawa amakulu nga muva mu kusiiba mubadde musiiba nga mwewombeeka akabona akategeeza nti mwenenyeza era Katonda abasonyiwe. Kakati balanga bivvulu munaava mugenda kuva mu kikolwa kya Katonda kye mubaddemu nga bwe babagamba muyingire mu kikolwa ky'abantu amakulu era mutabagane n'abantu mu nteekateeka zaabwe kubanga era na zino ze mubaddemu nazo z'abantu. Kati buli kabuga buli awali babiyita oba binyumu oba ebisanyusa okudigida naki byonna ebifo ebyo bijja kujjula. Hoteeri eza buli ngeri, baali eza buli ngeri, loogi eza buli ngeri zijja kujjuza abantu.
bwe weebuuza bo babaddenga wa abanajja mu kudigida okwo banjawulo nabana ababadde mu nnaku zino ze baatongoza buli mwaka banjawulo ekyokuddamu kiri nti beebamu abo abalanga nabano be bakubiriza kuba okulanga kitegeeza okubiriza tulibeera egindi ng'ennaku z'omwezi bwekiti kati boogera 29 ennaku z'omwezi 29 ogwokusatu tulibeera egindi endongo egenda kusindogoma bwe bityo bwe biri era bwe bigenda okubeera ennaku zonna era ekisiibo ky'abannaffe bano abaddako era nakyo bwe kiriba kinaatera okuggwako era muliwulira okulanga ate n'abantu ne babeerayo bangi nnyo bannayuganda batuwuliriza enjiri ya njawulo nnyo tonyiiga tokyamuka nedda toyomba ate tovuma kyova olaba nti tujja kutuusa ekiseera nga bwe mwagala amasimu ga studio tujja kulanga wano nti wiiki eddako muteeketeeke ebibuuzo buli omu ekibuuzo kyo ky'oyina tuli kumpi nnyo tubuzayo akaseera katono nnyo katugira tulindako enteekateeka z'amasannyalaze zitereere bulungi nnyo ku nkomerero y'omwezi guno tugenda bbawaayo essaawa nnamba naye tulina kusooka kukirangirira kuba bwe tubawo ennamba zaffe si bangi abazikubako mwagala nnyo kuba nga muyita wano ku mpewo tujja bbawo ekiseera ekyo naye lwaki tetwayagala kibawa nga twakatandika ojja kuba obugumye bubugumye okyamuse bucyamusi onyiize sunguwadde kati omwo oyinza okukoleramu ensobi ate mu nsobi n'otafuna kirungi oba ekituufu kale mwebale nnyo okubeerayo nga muli naffe obudde bwe tumala wano tetulina nnyo kitupapya zino ziri ssaawa 11 kati ekyatuleeta mulimu gwa Katonda tugukoze twateekawo entandikwa naye waliwo kino kyenjagala otegeere nga tetunaddayo ku ekyo kye twalina ku mulundi ogwo ensi yonna kati eri mu katyabaga tekatandise leero buli mulembe Mukama azzenga ateekawo enkola ekakasa nti munyiivu era musunguwavu naye ng'ekimuleetera okutuuka ku kuteekawo enkola eyo byebikolwa ebiva mu baana b'abantu beyeetondera ye mwennyini okuva mu Adamu ng'amwagadde mulembe gwa Nuuwa twabanyonnyola Bayibuli egamba nti Katonda neeyejjusa Katonda n'ayogera mu mutima gwe n'agamba nti neejjusizza kubanga natonda omuntu ebyaddirira Katonda mwennyini n'ayogera n'agamba nti ndisangula omuntu gwe natonda abatuwuliriza abaganda baffe nga tusanyukirako bannaffe abalokoleddwa gw'atannalokolebwa oli mu kaseera kazibu nnyo ekiriwo ku mikutu kati mu nsi y'oku muliraano muwulira ebikwatagana n'ebbugumu ebbugumu weeriri abasinga okulitegeerera abalyogerako bantu nga gwe bw'oli omuntu kaakati obanga ekyo kiri eyo mu Sudaani omanye ekinaabeerawo enkya ku Uganda tokimanyi awamu n'obutakimanya tekitegeeza nti tekiriiyo kijja kinaakusanga wa kinaakusanga osinza ki kuba yo Bayibuli egamba nti mutye Katonda mumuwe ekitiibwa ate mumusinze oyo yakola eggulu n'ensi Katonda oyo tajulukukanga okuva ku lubereberye n'okutuusa kati wadde ng'abantu batabuka ne bawaba ne bamuvaako asigala mu kigambo kye kale ku mulembe gwa Nuuwa yanyiiga omulembe gwonna n'aguzikiriza n'amataba omulembe gwa Luuti gwayonooneka mu maaso ga Katonda abasajja ne baddiŋŋanako basajja ku basajja mu kiseera ekyo tewaaliwo ddiini nti ddiini gundi gye basinza yiino wabula baali bantu ba Katonda nga Mukama akyakola enteekateeka era ng'agikolera mu Ibulayimu Mukama yatuma bamalayika ne bayitirako ewa Ibulayimu bagende balabe ekiri mu kibuga ebiwoobe by'abakyala okukaaba n'okwaziirana ne bakakasa nti bwe kityo bwe kiri ne bategeeza Ibulayimu ekibatwala Ibulayimu n'agezaako nnyo okusaba n'okwegayira n'agamba nti Mukama kanjogereko bwe nti ekibuga ekyo bwe kinaasangibwamu abatuukirivu 50 onookizikiriza yabala omuwendo okuva ku 5 okutuuka ku 5 ekyewuunyisa 5 tebaalabika walabikawo 3 bokka
abaawona okuzikirira n'omuliro n'ekibiriiti. Emirembe gino gyombi Mukama waffe Isa Masiya yagiwalula n'agireeta mu mulembe gwe guno. N'agamba nti nga bwe kyali mulembe gwa Nuuwa n'ebyo baali bakola byonna ebitaasobola bayamba nga balaluse, nga bwe kyali mu mulembe gwa Lutti n'obugagga na buli kimu kyonna kye baalina mu biseera ebyo ekitaasobola kuziyiza muliro n'ekibiriiti okujja, bwe kityo bwe kiriba ne mu kujja kw'Omwana w'Omuntu. Kati tulina emirembe esatu guno, gwe tulina ogwaffe ogwa Lawodookiya, tulina na giri ebiri. Kaakati obubi bukubisizzaamu. Si nsonga ebbugumu lisse okulaga abantu b'e Sudaani nti Katonda munyiivu ku lwabwe olw'entalo ezitakya nga balwanagana olw'amawanga n'ebyobufuzi. Amawulire gatutegeeza Sudaani ey'amambuka ng'olese eno ey'amaserengeta gye bayita Southern Sudan eyo ekiriyo bbugumu, naye Sudaani ey'amambuka omuli bannaffe bajjama emundu eseka etokotanga katogo. Abasoma amawulire bwe batugamba abantu bafa nga boolaba ebiwuka, ne weebuuza kiki ekiri mu bantu. Balina enzikiriza, baggwanga limu, battiŋŋana. Katonda akole ki ng'ali eyo mu ggulu? Katonda akole ki? Kaakati nawano ewaffe e Uganda kiki ekiriwo? Mboozi ki eri ku mimwa gy'abantu? Si bya bufuzi? Bya bufuzi. Gondi ne gundi, gondi ne gundi, bya bufuzi. Era Setaani anoonya waayita mu mboozi eyo eri ku mimwa gy'abantu abeeko waayima okutabulatabula n'okuyiwa omusaayi gw'Abannayuganda. Twebaza Katonda ku lwa gavumenti yaffe ennungi ekulemberwa Ssaabalwanyi. Mukama amuwangaazizza, amuwadde okukuuma Omunnayuganda n'ebintu bye. Tetufaayo ffe ababuulira enjiri, kye twagala beera nga bw'oli, by'olina bikumale. Omulembe guno guyitibwa omulembe Lawodookiya. Singa ky'olina tekikumala ojja kunyiiza Katonda. Owooluganda yanguwako mangu Bannayuganda balabe omulembe guno engeri gye gwogeramu. Abaali batambulira ku binaala kati tutambulira ku mmeeri, naye n'ekyo tekikumala. Tekikumala. Abaavubanga nga bakozesa enkasi zino ez'emikono, kaakati yingini ze ziri ku maato, naye n'ekyo Omunnayuganda tekimumala. Kati buli wantu ekintu ekiyitibwa ettaka kafuuse akataka. Okuzimba kulinga okuzimba, naye era Omunnayuganda tamaliddwa. Bw'otuuka mu kibuga weewuunya, emmoloka ziringa nsanafu, si kiro si misana, naye era omuntu tannamalibwa. Lwaki? Tuli mu mulembe gw'atamanyi nako n'akatono, n'abakulembeze mu ddiini gy'alimu tebayinza gumutegeeza. Naye gugenda kunyiiza Katonda olwa pointi zino ettaano Omutume Kaswabulize yabikkulirwa omuntu anunulibwe mu pointi ezo, azaalibwe omulundi ogwokubiri, aweebwe n'obuyinza okuyitibwa omwana wa Katonda. Kati nga ku nsi tekuliiko kimulinako buyinza, era nga ku nsi tekuliiko kimulwanya, nedda. Wabula bwe kuba kulwana, olutalo olwaffe nja kukulaga luli ludda wa? Tulwana n'ani? Tulwana n'abantu bannaffe? Nedda. Muntu wa Katonda, nga nze bwe ndi omuntu wa Katonda. Ekisinga ku ekyo kati nze ndi mwana wa Katonda, kati siyinza ate kuyima mu bwa Katonda ate ne nnwanagana n'omuntu wa Katonda. Kati mufuneko ki? Obwakabaka obwaffe, obugagga obwaffe si bwa mu nsi muno. Tuyina ebitumala. Bayibuli egambye nti bwe munaabeeranga n'ebyokulya n'ebyokwambala bibamalenga. Tumaliddwa n'ekyaffe ekitono kye tuyina, tukola emirimu n'emikono gyaffe. Naye era Setaani awaguza, awagaanya, abeeko waayita akutabule ne muntu munno, ng'ayita mu bintu bino ebitaano bye nabategeezaako ku olwo. Kale bwe twogera ku Mutume Kaswabule nga twebaza Katonda ku lulwe, naawe wanditweyunzeeko ne twebaliza wamu Katonda eyaweebwa ekigambo ekitununula mu bikolwa byonna eby'ensi eno, ne kituuteeka waggulu, ebikolwa eby'ensi ne tubirabira eyo wala nnyo wansi. Okubikkulirwa essula 3 n'ennyiri 17 agamba bw'ati: njagadde kulaga mulembe guno gw'olimu n'ebinaagutuukako. Kubikkulirwa 13 olunyiri lwa 17 agambye bw'ati: kubanga oyogera nti ndi mugagga era ngaggawadde,
so siriiko kye neetaaga, so tomanyi ng'oli munaku ggwe, era asaasirwa, era omwavu, era omuzibe w'amaaso, era ali obwereere. Nkuweerera amagezi okugula gye ndi ezaabu eyalongoosebwa mu muliro, olyoka ogaggawale, n'engoye enjeru olyoka oyambale, era ensonyi ez'obwereere bwo zireme okulabika, n'eddagala ery'okusiiga ku maaso go olyoka olabe. Sooka oddemu. 17 Kubanga oyogera nti ndi mugagga era ngaggawadde, so siriiko kye neetaaga, so tomanyi ng'oli munaku ggwe, era asaasirwa, era omwavu, era omuzibe w'amaaso, era ali obwereere. Ekigambo kino kikwata ku buli omu. Nakugambye bwe nti nga ntandika. Tewali ku nsi, ekiri ku nsi kuno ky'olaba n'amaaso go ekisanyusa Katonda. Tewali. So nga olaba nga ebintu bingi nnyo ebiriwo ebirungi. Byonna byonna Katonda abimanyi era abiraba, yabireka bibeerewo ku lulwo. Naye ayina kimu kyokka ky'amanyi nga kye kirungi era kyakwagaza. Kati saawa eno ekirwanya abantu, entalo ze muwulira mu nsi yonna, abazirwana si baavu, nti kubanga basajja balimi ba mu kyalo, bapakasi, bagagga, naye n'ekyo kye balina tekibamala. Bano abakulembera ebibiina by'obufuzi mu Uganda tekuli mwavu, nedda bonna balina ssente, balina ekibamala, balina ebyokulya n'ebyokwambala, n'entambula tewali atambuza kagaali ka basikolo, naye mulabe ebyo boogera bo bennyini ezo ntalo. Kati guno omulembe gwenjogerako guno, ye Katonda akulaba nga oli mwavu, omwavu awedde emirimu, si bwavu kyokka, oli bwereere, tolina ky'oyambadde. Kuba okwambala nga bwe nyambadde okujja wano ku studio mu maaso ga Katonda si kikulu. Katonda alina ekyambalo ky'ayagala akwambaze, ekikye. Ojja kukizuula ng'ogoberera puroguramu eno. Naye bwe twogera kati omuntu ayambalako akantu k'ayambadde n'ayita ku munne nga yenna kwegamba alabira ddala nga ayambadde. Musooke mulaba engeri abakyala gye beekolako ennaku zino. Enjala zino ze baazaalibwa nazo okuva mu mbuto z'abannyaabwe tezikyabamala kati. Ayina okugula enjala endala mu supermarket oba bazitundawa n'azeekapika. Emabegaawo simanyi kati, emabegaawo nawuliranga nti bagula n'obubina. Mukazi n'agenda oba mu dduuka oba bakagula mu ddwaliro simanyi, n'agula akabina. Olowooza oyo mu mutima gwe alowooza kye ng'amaze okwambala akabina ke yaguze. Muli teyeeraba nga waakabi nnyo. Olabye ensonga eyo. Basiize emimwa kati buli mukazi gw'otunulako emimwa, ne weebuuza yakombye eki? Kiki kye yakombye ekimukayiridde? Era ogamba kati onaavaawo era ddawa? Tunula ku mutwe, buli mukazi alina ekinywa kye yeetisse, by'ataazaalibwa nabyo bye yeetisse. Njogera ku mulembe guno. Abasengula abantu ku bibanja, bannannyini ttaka, mwegule simanyi biki, ow'ettaka bano bakaaba emisango giri mu abantu abo si baavu. Kaakati Bayibuli egamba nti kubanga oyogera nti, omulembe guno gwogera nti, bino bye birowoozo ebiri mu mitima gyabwe, ndi mugagga ngaggawadde siriko kye neetaaga. Ne bwe tuwogera ekigambo kya Katonda eky'enjiri ekiyinza okuleeta obugagga gy'ali, atulaba nga ffe bamasikini abawedde emirimu, yagaggawala, yamala, kyalina kimumala. Naye wulira Bayibuli kyegamba, akawungeezi ka leero otegeere nti tolina ky'oyina ekisanyusa Katonda. Si nsonga wazimba, weevuga, oyina amaato, oyina b'okozesa, oyina ssente mu bbanka n'ezendala ziri mu nnyumba, oba tolina kantu konna, oba tolina oba olina, mu maaso ga Katonda bwe bumu. Ddamu olunyiriro. Nsoma okubikkulirwa essula 3 olunyiriri lwa 17. Omusingi gw'okwogera kwange, tewali ky'olina Mukama ekimusanyusa. Tewali. Kubanga oyogera nti
ndi mugagga era ngaggawadde so siriiko kye neetaaga so tomanyi ng'oli munaku ggwe. Katonda alaba ensi yonna ng'eri wakati mu bunaku olw'ebikolwa, olw'ebirowoozo, olw'entambula zaabwe, amadiini ge balina, bino bya buwangwa, bano balina bya bika, buno bulombolombo gundi, bano byonna Katonda alaba nnaku njereere. Alaba omuntu atawaana, omuntu yanditawaanidde ki mu bintu ebyo nga Katonda yamutonda waali. Bano bagenda ku nnyimbe, bano basala badde eno, bano badduka badde eri, bano bagenda mu biduula, bano kati balanga bivulu, bano bali mu kusiiba, bano bali kugirako. Ebyo byonna kutegana kwereere mu maaso ga Katonda. Tomanyi ng'oli mwavu, naye ffe twagaggawalira mu ye. Tulina olunyiriri olwo era tujja ddukutuusaako. Obugagga obwaffe buliwa? Kubanga oyogera nti ndi mugagga era ngaggawadde so siriiko kye neetaaga mbu so tomanyi ng'oli munaku ggwe era asaasirwa. Katonda akulaba ng'oli munaku era akusaasira, naye onootegeera gwamu atuwuliriza nga kuno kuli kusaasira kwa Katonda gy'oli, akukoowa olujje gy'ali. Onookitegeera? Teweeraba nga kuba waliwo abatugamba nti nze nina eddiini yange, n'omubuuza wagijjawa. Mpaayo ebigambo 5 ebifuula eddiini eyo okubeera eyiyo. Bimpe, tabirina. Bw'alaba omulemeddeko ng'atambula agenda, talina kyakunnyonnyola. Nina eddiini yange, tulina eddiini zaffe, bavuma amadiini gaffe. Mmwe naani? Tomanyi nti oli mwavu. So tomanyi ng'oli munaku ggwe era asaasirwa. Ekisooka oli munaku ate osaasiddwa. Katonda akusaasidde, kyava atuma omwana we. Era omwavu atalina kantu konna k'oligenda nako, kuba wajja wekka era oliddayo wekka. Era omuzibe w'amaaso. Kati gatta ebintu bino byonna, obunaku, obwavu, ate n'obuzibe bw'amaaso. Era ali obwereere. Kaakati ate saasira omuntu ow'engeri munaku, mwavu, ekiraki asaasirwa, oli bwereere, oli muzibe. Ebyo ebigambo bitegeera amakulu gaabyo. Mukama waffe ye yajja n'ekigambo ekizibula abantu amaaso, kubanga Setaani omukazi bwe yalaba ng'omuti mulungi nga gwakwegombebwa okuleeta amagezi, n'anoga, n'alya, n'awa ne musajja we, amaaso gaabwe bombi ne gazibuka. Setaani yayagala azibe amaaso agalaba Katonda, ne bazibuka amaaso agalaba obubi. Kyova olaba nti badduka ne beekweka. Baalaba musango, baalaba ntiisa ekyavaamu misinde. Kati ova wakati w'abantu abo abazibe b'amaaso. Setaani yabaziba amaaso agaali galaba Katonda butereevu. Kati Mukama akomawo akuzibula amaaso olabe Katonda we yakutonda. Oyinza obutakikkiriza. N'olaba bino by'oyina, Mukama waffe bwe yajja yasanga abaali babiina, naye n'abasaasira n'abagamba nti mwenenye. Si nsonga mubiina, muyina ennaku, muyina embaga, mukwata emyezi na buli kimu kyonna, mwenenye, kubanga obwakabaka obw'omu ggulu butuuse. Butuuse obutali bwansi. Ndeese obugagga obw'olubeerera, ndeese obulamu. Buli awulira ekigambo kyange n'akkiriza alina obulamu, naye nga tebamufaako. Nabamutunuuliranga ng'omuvubuka mutabani wa Yusufu. Muganda wange atuwuliriza akawungeezi ka leero, mu ssaawa eno emu gye twagala okukozesa, weerabe mu maaso ga Katonda ng'oli mwavu. By'olina tebikusigula. Oba olina amayumba, oba olina ettaka lyenkanawo obunene, oba gwani, oba okulembera ki, oba oli mu ofiisi ki, ekikulu oli muntu. Bw'ogenda mu kiyigo, ebyo by'olina si by'ogenda nabyo mu kiyigo. Bakuwa mazzi gokka n'engoye z'oyambadde n'ozambulamu, n'oyingira mu kiyigo nga bwe wazaalibwa. Amakulu n'oba nga weesimbye mu maaso ga Katonda, nga bw'ayagala okutwala akutwalirawo saawa eyo nga tewali n'ekimu ky'ozze nakyo kunaaba. Kale Mukama waffe yajja okutunaazaako ebibi. Nga bw'ogenda mu kiyigo okunaaba ekko,
togendayo na kintu kyonna. Ne mu Mukama waffe Yesu Masiya talina kyakubanja, talina kyakwagalako. Ayagala gwe nga bwe yakuyisa mu lubuto lwa mukadde okujja ku nsi, bw'atyo bwakwagala. Bino ebirala byonna obuyigirize, ebitiibwa, obuyinza bw'olina na buli kimu kyonna bugagga, ye Katonda akimanya, akulaba ng'oli munaku. Enkyo ojja kuvaawo bireke. Obirekere n'abo abataabiteganyira balyoke babikozese nga bwe baagala, babinyeemu omwenge, babikyakaze, naye ng'ate bye bibadde bikuziyiza okwenenya n'okulokolebwa okuzaalibwa omulundi ogwokubiri mu njiri ya Yesu Masiya. N'eddiini ojja gireka ku nsi ate ogende n'omusango. Eyo enjiri ya Mukama waffe Yesu Masiya, omulokozi w'ensi zonna. Soma. So tomanyi ng'oli munaku gwe, era asaasirwa, era omwavu. Okusaasirwa kutya? Ffe tetwandizze ku kalangala ng'ate kuliko amadiini n'enzikiriza, twandinonye eki. Naye Katonda w'omutume Kaswabuli yatukubiriza tujje kalangala tuleete ekyenjawulo ku ebyo bye twasangako. Ng'era ne Mukama waffe bwe yava mu bwakabaka bwa kitaawe n'ayita eri omuwala atamanyi musajja, n'ajja mu kibuga Yerusaalemi oba mu Nazaaleesi, n'asanga abantu abaali balina enzikiriza n'okusinza kwabwe okwa bulijjo, bennyini abo n'abagamba nti mwenenye. Kyali kizibu nnyo okutegeera kyagamba. Baamwesittalako okugenda okukkakana, yogayoga nga bamututte ewa Piraato, nga balowooza nti azze kulwanagana n'anteekateeka zaabwe okuzibalekesaawo, tebaamanya nti abaleetedde ekyomuwendo. Naffe tetwandizze kalangala, tetwajja kuzannya, nedda. Twaleeta njiri ey'obwakabaka obw'omu ggulu, ekununule ggwe, ekukomyewo eri Katonda, onoogaana bugaanyi. Kyekyo kyennyini, onoogaana bugaanyi. So tomanyi ng'oli munaku gwe, era asaasirwa, era omwavu, era omuzibe w'amaaso, era ali obwereere. Ye gwe atuwuliriza. Ffe twamala okwambala, twambadde ekyambalo kyogenda okuwulira akawungeezi ka leero. Naawe nandikusabye oyambale, oleme kusigala ng'oli bwereere mu maaso ga Katonda, ensonyi zikukwate. Olw'ekumi nkuweerera amagezi okugula gyendi zaabu eyalongoosebwa mu muliro. Ya zaabu eyo si ya ku nsi, si ze zino ze basima mu musenyu oba mu ttaka oba ku nsozi. Ayogera mwoyo wa Katonda. Nkuweerera amagezi omuntu w'ekalangala, gula zaabu ekuleeteddwa ku mpewo za seseefe. Ku luli malayika yali ayogera ne Yokaana awandiike abiweereze ekkanisa 7 ezaali zimaze okulokolebwa nga beenenyeza kakati baana ba Katonda. Abataasa, abakugira obutaseseetuka kuva mu kyakitiibwa kino kyabawadde. Naffe tukuweerera amagezi omuntu w'ekalangala, gula zaabu. Zaabu eno ky'ekigambo kya Katonda, tewali wadde ennusu gy'owaayo okuggyako okukkiriza. Naye amadiini gatunze zaabu yaago, geetaddewo okubeera agaweereza Katonda, googera enjiri naye togifuna bwereere. Naye Mukama waffe ayogera bw'ati. Olw'ekumi nkuweerera amagezi okugula gyendi ezaabu eyalongoosebwa mu muliro, olyoke ogaggawale, n'engoye enjeru olyoke oyambale, era ensonyi ez'obwereere bwo zireme okulabika, n'eddagala ery'okusiiga ku maaso go olyoke olabe. Nze bonna benjagala mbanenya, era mbabuulirira. Kale nyiikira weenenye. Laba nyimiridde ku luggi neeyanjula. Omuntu yenna bw'awulira eddoboozi lyange n'aggulawo oluggi n'ayingira gy'ali, era n'aliira wamu naye nange. Awangula ndimuwa okutuula wamu nange ku ntebe yange ey'obwakabaka, era nga nange bwe nawangula ne ntuula wamu ne kitange ku ntebe ey'obwakabaka. Alina okutu awulira omwoyo kyagamba ekkanisa. Ekigambo kino kikulu nnyo. Omuntu w'ekalangala nkikuleetedde gwe muganda wange ne mwannyinaze atuwuliriza. Muwulidde obulamuse, muwulidde omukyala eyali asobeddwa. Ffenna twandiguddeko entiisa n'ekyekango. Mukyala mukulu, si mwana muto, naye ng'ebirowoozo ebimunyigiriza ebyali bimutuusiza ku kwejja mu bulamu nga biva mu baŋŋanda ze. Bakikaki mulekwa, kitaabwe yafa n'abalekera ab'ekika ne balyoka babakola, kwegamba ebigambo ebizibu ennyo
bakulidde mu bulamu obuzibu ennyo, eddiini tebayambye, ekika kyabeegaana, kye kibatuluguunya. Omukyala yali atuusiza ekiseera n'agamba kakati bwe biba bwe bityo kanette kanve mu bulamu bw'ensi eno. Bangi nnyo abatuuse ku mbeera eyo. Ekika si kye kintu ekikulu ennyo mu maaso ga Katonda. Nedda. Pointi ziri 5. Omutume Kaswabulize yabikkulirwa. Setaani mwayita okujeeza abantu ba Katonda n'okubabonyaabonya. Ekisooka, weetegereze kye ŋŋamba, ekisooka ge mawanga. Amawanga nteekateeka ya Setaani butereevu. Ekyokubiriza ennimi, ng'era bwe nabagamba wano. Ennimi. Omuntu bw'abeera ow'olulimi gundi, anyooma ow'olulimi gundi, amunyooma amuyisaamu amaaso. Kuba ali aba amanyi nti be boogera obulungi era Katonda baawulira. Era tusaasira nnyo baganda baffe abagamba nti Katonda awulira lulimi lumu lwokka. Ne batamanya nti ennimi nakyo kikolimo, si mukisa. Naye bo bamanyi nti Katonda bw'otayogera lulimi gundi takuwulira. Ekyo kikyamu, balowooza bubi. Ekyokusatu by'ebika. Ebika, omuntu okubeera n'ekika, si kugaana kuba sinze nakikuwa, naye oli mu kintu ekikyamu. Kuba kyatuleeta wano kwogera mazima. Ebintu 5 bwe biti. Binoonyerezeeko, kola research. Ojja kuba wano essimu otutegeeze. Amawanga, ennimi, ebika, ebyobufuzi, n'amadiini gano agatandikibwawo abantu. Eddiini kye kyokutaano ekifumbiddwa ebintu bino ebina. Eddiini. Buli ali mu bintu bino alina eddiini. Ow'eggwanga alina eddiini. Ow'olulimi alina eddiini. Ow'ekika alina eddiini. Ow'ebyobufuzi alina eddiini. Naye mulabe ekiri mu nsi. Kiri e Congo wano abantu batingana lw'amawanga na byabufuzi. Eddiini eri awo etunula. Ekyali e Rwanda mu mwaka ogw''94, nammwe muli bajulirwa. Emirambo gyakulukutirako na wano mu Uganda. Baali baggwanga limu, boogera olulimi lumu, naye bwe weebuuza okuttingana abantu abasoba mu kakadde baali batingana lwaki? Naye ng'eddiini zonna zaaliyo, Abakatuliki gye bali bayitirivu nnyo. Aba-Seventh n'aba-Protestant. Naye Rwanda nakati kyafuuka kya byafaayo. Omutume waffe yatulambuzaayoko Abamasiya. Ne tugenda tulaba obuwanga obw'abantu abattibwa, naye nga Setaani yayima mu bintu 2 byokka. Ggwanga, ndowooza lyali ggwanga kyekikulu, kubanga olulimi boogera lumu. Naye olw'okuba ono wanyindo mpanvu nnyo, ono yiye kugamba eringa kikonde. Ng'oli bw'atunula kwono n'atunula kwono, jambi yeesalawo. Bwe weebuuza abantu abo baali bakafiiri. Amawanga, ebika, bannange. Twakafiirwa wano omusajja mukulu. Mu Buganda wano tukyali kulumbe. Naye tugenda okusoma amawulire. Na kakati abalala bali mu kkooti nga bonna bakika eki kimu. Bwe weebuuza omusajja batta bwaki. Ekika kyali kikola mulimu ki mitima gyabwe. Era lwaki tekyabagamba nti okutta kubi. Naye era abantu bangi bazze bafa mu ngeri eyo nga battingana, balogaŋŋana, bakolaŋŋanako ebintu ebitasaana. Ennyumba eno teyagala oyoono, naye nga bonna omuziro gwe gumu, ekika kye kimu. Buli muntu n'akaabya munne amazima. Kati tuuka mu ddiini. Kye kiri mu ddiini. Ani anaakulabula ebigambo bino? Era oli musangawa okuggyako ng'akwagala. Abaganda balina enjogera egamba nti ensoberwa ekwagala yeekugwa ku bbwa. Katonda olw'okukwagala alina okukubikkulira ebintu bino, naawe bw'oba olina amagezi n'obiraba n'obikyawa n'obinyooma. Tekikugaana kubeera Munnayuganda, tekikujja mu lulimi lwo, naye mu mutima gwo n'oyingiza obulokozi n'ofuuka omwana wa Katonda. Bino ebibadde bikuyinako obuyinza n'otegeera nti mazima si ye yali enteekateeka ya Katonda wo. Kati ffe tuli Bannayuganda. Olulimi nina olulimi lwange, naye ekikulu mu mutima gwange kiikino. Abaluumi Bakolinse ekisooka essula 1 n'onyirwa 6. Twagaggawalira wa? Kati wetololereko awo osanga munnange onootuyamba naawe n'ofuna ku bugagga buno. Ekisooka essula 1 olunyiriri somo olwokuna okkirire. Neebaza Katonda wange bulijjo ku lwammwe olw'ekisa kya Katonda kye mwaweerwa mu Masiya Isa.
kubanga mu buli kigambo mwagaggawalira mu ye, okwogera kwonna ne mu kutegeera kwonna ng'okutegeeza kwa Masiya bwe kwanywezebwa mu mmwe. Ddamu olwokuna. Neebaza Katonda wange bulijjo ku lwammwe olw'ekisa kya Katonda kye mwaweerwa mu Masiya Isa. Ayogera ye Pawulo eri gye tuvudde, malayika yabadde ayogera ne Yokaana. Pawulo nga yeebaza olw'ekisa kya Katonda ekyamwebikkulira, ate n'atwala ekisa ekyo mu baamawanga. Kaakati yeebaza ab'e Korinso abataali baggwanga lye, abataali ba lulimi lwe, abataali ba ddiini ye. Yeebaza ekisa ekyo kubanga kyebikkula gye bali bwe yabategeeza ekyama ky'enjiri n'erinnya lya Isa Masiya ng'ate baamawanga. N'alyoka alabira ddala abagagga kati abawedde emirimu mwagaggawalira mu ye, si bugagga buno obw'ensi. Ng'eri Omwoyo bw'ayogedde n'agamba nti mbaweerera amagezi okugula gye ndi ezaabu. Ezaabu eyo si yansi zino ziva e Congo. Ogenda e Congo n'osuubula zaabu n'ogitwala e Kenya, ate oba awantu wonna n'ofuna ebintu by'ensi eno n'ozimba n'okola buli kimu kyonna. Ekyo mu maaso ga Katonda oli bwereere. Munnange luddemu. Tusoma ebbaluwa ya Pawulo eri Abakolinso olubereberye essuula esooka ntandikidde ku lunyiro olwokuna. Neebaza Katonda wange bulijjo ku lwammwe olw'ekisa kya Katonda kye mwaweerwa mu Masiya Isa. Gwe baali tebamanyi naye baamutegeera olwa Pawulo. Yeewuunya kati okulaba abaamawanga nga bajjudde, kwegamba ekisa ekyo nga kiri mu bo, bajjudde. Kati yeebaza Katonda eyamutuma gye bali. Olwokutaano, kubanga mu buli kigambo ekiva mu kamwa kammwe, kuba buli ekijjula mu mutima kye kifuluma. Mu buli kigambo kya Katonda, mu buli kigambo kye mwayiga. Omukulembeze w'eddiini ayinza okwenyumiriza nga Pawulo ku lw'abantu be. Ayinza nga bano batta abakulu mu ggwanga ng'ate baabatizibwa mu ddiini gy'akulembera. Kati aneebaza atya Katonda? Anaayima wa? Naye kaswabuli yeebaza Katonda. Mu Uganda alina abantu mitwalo na mitwalo. Tewali ali mu kkomera olw'okukoonagana ne gavumenti n'okukoonagana ne muntu munene dda. Bw'oba onontwala mu kkomera ojja kuntwala lwa Isa Masiya. Kubeera abatume baatandikirawo okuyingira ekkomera, era nga ne Mukama waffe bwe baamutwala mu kkomera, baamutwala mu maaso ga Piraato amusalira omusango. Tojja kuntwala lwa kintu kyonna, si lwa bya bufuzi, si lwa bya nnono na buwangwa na kika nedda.